Uri apa biki? Ya? Ya. Bokole ke mau ni. Lalu aku. Eh? Oh yo! Ay! Isoko tuduka mbi. Ay, tuje ko kasala. Nakuja kwe kubeli nyemwe kigere bado jirala Ko kasala. Bivule. Akabi suka ko kasala. Kagura bugo cyatwa mugiye kandi. Nano kanya muwano. Kagura bugo ate kagula buguziwa. Tujja kagula. Waka sente meka. Kate ko salibwa. Akachi. Mwana mwe. Mwana mwe. Kabisa. Mama ngoja kaguddeyo. Bannanga mawulire gankute nange. Kamala okulaba ekiri bale. Kale. Mala museza. Naffe bwekyo mama. Kibiina. Ankoleredde kubanga buli kirungi kyonna kireeta. Era nina emirembe kubanga ankoleredde. Yakola buli kimu n'akirema ndi wano ng'akireeta emmotoka gireese ng'aleeta ebyokulya. Anfuddeko nnyo. Era n'ensatulwa kubanga oyo yasasula. Ansasudde kubanga mukama wange yagenda ng'oyo akyalimu. Nga muto naye nga mukulu. Kubanga naweerera nanemuweerera
nakutuuka ku ddaali eyo. Kakati tubulire nnyo nga talina mutawaana era bwe nalaba nga mukama wange agenze nentandika okuleeta ebyennyanja n'entunda awo navanga musaawa tuza bweyasoma n'amala omulimu amala okusoma nasomedde obwawuli ensomba ebyennyanja nembireeta nebikalirira nebisalawo awo mu luggya ebigwawo nenzirayo nendeeta ebirala buli lunaku nga tuusa weyamala okusoma natandika weyamala okusoma kwekugenda nga alinnya eddaala eri kutuuka ku bulabilizi obwo ate mukama nga agenze yali amaze okugenda naye nga kirungi nnyo nga tantawaanya era ngaawulira okufa obufi kinamugamba nga kyeyakolanga olwomukaaga tukwata akakumpi natulima ate naddayo kusoma. Yali muwulize nnyo. Yali muwulize nnyo. Yali awulira nga buli kintu kyomugamba kyakola. bubaka ki bw'omusibirira ku lubimbi luno lwatandika? Era musabira olubimbi lwakatandika luno alukole asasule mukama yasasula genda kumusasula kubanga ate nange yankolera ebirungi byali bingi nnyo ng'asomya n'atuuka waggulu awo ne kaakati akyabinkolera bandi wano ng'emmotoka etuuse ng'aleeta byaleeta ng'ateeka wano ng'ataddayo bwendwala yasooka emmotoka omukirangirabira wano kati mukadde yasembayo abaana bameka b'olimu bameka bwazaala? 7 nana tetera okuntawaanya ne pulisa sikumazeeko bbanga ki? Nkumazeeko bbanga ki obulwadde obwo? Malako bbanga era akoze omulimu munene nnyo. Yasoma n'amala. Yasinga byonna. Yasinga. Kiwa kya Mukama. Mulimu ki eno? Tuli mu nnyanja. Sulayo mu kyanyu. Tulinnya. Luusi Kibirige. Olina emyaka ng'emeka jjajja? Olina ng'emyaka emeka? Emyaka? Ngenda kuweza 10. Ogenda weza emyaka 10? Ngenda kuweza 10. Bungi nnyo Essanyu. Nempulira nga mmegeredde Essanyu bunzita. Kubanga ekisakwa kya Mukama. Watali tetulina kkubo lyetuyinza tukwata wabula ye yatulaga ekkubo lyetukwata ate nakuluusana Mukama wange ng'amaze okugenda nenkuluusana nagenda ng'ekatosi nendeeta ebyennyanja nenkalirira buli kye nakalirira nga kibatwala ng'akyasoma olwo munno agenda nga essaawa zino nandibadde njoge naye kati obudde wetuli kati nze ngenda kubanga nene bazese ku kyeŋŋamba musajja mulungi teyali musajja mubi owulidde musajja yali mwetoowaze nga muwulize mu bantu kwegamba n'embeera ya Kitto ekyo Mukama alabika gwali mukisa gwe yagubbula dda
yali yeguggula dda sigamba nti olwokuba nti mulungi nnyo naye Mukama yali yeggula nti omukisa gwe okuva mu lubuto lwa nnyina omukisa yali yaguggula kyalibeera mulabilizi kyekyo taata tweyanziza kuba kati era n'essanyu tulyongerako kubanga era yalabirira wali omu kubalabirira wano awaka ku mukadde we. kiki oyinza okwogera ku bukulembeze bwe? Obukulembeze bwe siina kyenyinza bwogerako bubi kuba ye muntu mukkakka, ebigambo bye bitono. Okuba omuntu omukkakkamu enfuga ye bannange. Manya Kakembo Robert omuyita otya? Anko wange. My name is Kaluden Spo, and we are happy for our grandfathers for what he has done to reach on the has achieved for the bishop to be a bishop, and we are happy. We pray to God so that he can enlarge his, he can go to another level. Been praying for him to achieve. Amanya gange mpitibwa Nanshinga Rita nga nze muzukulu wa jjajja Devrand atuuse ku bukulembeze obwo era ndi musanyufu nnyo olwa jjajja wange oba ku lwa jjajja waffe tatuswazizza ayewaddeyo buli kimu era nga waagenze. Nsaba Mukama amwongeremu obukulu era alinnya n'amadaala amalala. Abadde nga muntu mwangu nnyo eri maama we naffe ffe kennyini abazzukulu nga omugamba jjajja siina kino ng'akikuwa, jjajja siina kiri ng'akikuwa, engatto yayuzise ng'agigula. Bambi abadde nnyo muntu nze mbadde mwagala era njagadde nnyo genda gy'ali bulungi era nga atuyisizza bulungi. Tewali kyennyinza ttuma kuba abadde mulungi eri ffe abazzukulu ne maama we. Tuli mu ssanyu eppitirivu kubanga Mukama twetedde ekirabo kirwadde twasuubira kusuubira. Ebyo essanyu tukyebaza bwebaza. Katonda agaziye buli kimu kyonna kyasinga okwagala ku bulamu bwa Kitto. Amiina. Amanya Rebecca Namisango kitate. omuyita otya? Mutabani wange. mu bufunze ate nera Paul Kale yali muto woono ono jjajja yali omukulu waani naye kakati wakubanga ng'abasajja bedda okwagala ennyo naye tulina gundi tulina akatabo tugenda kuddamu kukola renovation. Mugenzi. Edandi. Erinnya lyange nze Kalungi Solomon musajja agambwa ku Kagodo nga Reverend afunye obukulu bwa Bishop Bwe Mukono abeera taata wange Bishop Enosi Kagodo. Tuli basanyufu nnyo, twebaza nnyo Mukama olw'ekitiibwa kyayongedde otuwa, twebaza nnyo Mukama olw'obuvunaanyizibwa bwayongedde otuwa nga famire. Ngera bwe tubadde tutambulira mu church, tugenda kwongera okutambulira mu church, tugenda kwongera okunyweza church n'okulaakulanya church. Tuli basanyufu nnyo. Simanyi engeri gye nyiza kulaga ssanyu lyange kubanga amawulire naffe gakatutuukako essaawa eno, naye ng'ekitiibwa n'ettendo biddire Mukama. Amiina. Tuli basanyufu nnyo. Mukama yeebazibwe. Sekakande Edward William Kantunsimbi.
Nji nnyo okubanga mu famire mwenva muvuddemu omulangira wa Katonda omulabirizi wa dayosisi y'e Mukono. Yali munankani mwetoowaze nnyo kubanga nze bw'ogenda nga otusengeka nze mukulu waabwe naye samusiŋŋaana mu buzibu bwonna nga bw'osiŋŋaana nti oba kano kalenzi kamalala oba kaaki oba kaaki yali mwetoowaze era ne ku ssaawa ya leero bw'akyali. Mukadde amannya gange nze Edisi Nasimbwa nkyala Sekakande. Olwa lino nze munnange simanyi na kye ndyogerako kubanga Mukama atukoledde ebikulu tubadde twakirinda dda naye nga tetumanyi oba ddi oba ddi naye bw'akituleetedde ku ssaawa eno tuwulidde essanyu eringi ennyo kubanga mulamu wange oyo ye muntu kwegamba abadde alina emirembe mu mutima era munnange nze nga bw'ajja wano nga mweyitira taata w'abaana bange kintu kirungi nnyo era kitusanyusizza. Mukama yeebale kumugonnomolako kitiibwa ekyo naffe tukyagadde nnyo. Bwe so tuli basanyufu nnyo olw'obuwanguzi bwatuusizzako nga famire ng'abakristaayo b'e Mukono. Tumusabira Mukama ayinsize byonna Mukama ayongere okukozesa Bishopu omupya okutambuza dayosisi mu maaso. Kadde waffe wakumese bagala ate Mukama asobole okukolesa omupya omujja okutambuza omulimu gwe ogwa Mukama mu maaso mu bakristaayo be. Bannaye tuli basanyufu nnyo Mukama yakoze, Mukama era yafuze. Si maanyi gaffe ng'abantu naye Mukama tubaza nnyo abatusabidde nga famire abayimiriddewo ku lwa famire mu buli kimu. Mwebale nnyo bannaffe, tusiimye nnyo. Mukama batuweera omukisa. Amiina. Mukama w'amaanyi era atenderezebwe. Tweyanza nnyo olw'ekyo Mukama kyatukoledde mu famire yaffe nga Ebugodo. Kubanga kino ekitiibwa si kya Bishopu yekka wabula famire ekyalo gyava Nangwa disitulikiti yonna kyonna kitiibwa kya Mukama. Muwala w'omugenzi Yonasaani Walusimbi ate kitaffe atuzaala James Kagodo era ng'azaalibwa Nangwa nga mwana wa Enosi Kagodo kitaawe jjajjaffe. Era amannya awo muyinza okwebuuza nange ge mannya naye nga jjajja wange bw'atulira nazaalibwa n'agamba. Kati Reverand bw'atyo Mukama yamuwa nti emikisa gye kubanga wonna waayise ondola bukandike ddala abadde n'emikisa okutuusa Mukama wamutuusiza ku kukola eryaleero ery'okufuuka Bishopu. Tegedde twakula naye era ng'embeera ze ng'emuziraba era bwatyo okuva mu butongo bukakkamu nakati obukakkamu bwe era bwe kati bw'alina era Mukama ayise okumukozesa n'atuka n'okukola Bishopu. Kati begasse kezaala ne mwabisa kikule bali awo bagenda kusanyukirawo. Nze nabonaabona mu kubatiza omwana wange gwe tobimanyi olw'okuba obusaabadinkoni bw'essenta tulina kufukamira saabadinkoni waano kujja mu saabadinkoni bw'essenta okubatiza omwana. Kaki ekitegeeza tuliyo babiri ensamwe tusonkanyiza ekyalo kyonna nze vudde wange nga nzitandekana paka wa musumba abadde ekikyalo se kibula abadde kinga ssanyu kyogereko ekyo nakyo kinene ekyo nakyo kinene kati mbulira ku kusanyu ly'owulira okuba nti
essanyu lyempulira kubanga patroni waffe yalidde obwa bishopu tubadde tukirindirira mukama yeebazibwe twesunga ebirungi byanatukolera mukama baza katonda kubanga ye katonda akolanga bw'ayagala nga bwe yalonda Dawudi nga teri amumanyi ng'ali eyo atulondedde omulabirizi avudde mu mukono gwe ffe tubaza katonda kubanga ye alonda ekyo ekiba kisinga obulungi era mpulira essanyu mpulira okwebaza kubanga era tujja kukola emirimu tugenda kutone nga tukola emirimu tubale tutukola bulijjo naye siisa egende mu maaso kwetuli amanyago amanya gange nze Sarah Sewanyana president wa Mothers in Mukono Diocese mpulira essanyu lingi nnyo kubanga nga babeerawo tumaze ebbanga ddene tusaba n'okusiiba mukama atulondere omukulembeze bishop avudde mu mukono gwe era mukama atukoze bulungi atulondedde awatali lutalo awatali kukyankalana awatali kukampeyininga naye mukama natulondera omuntu avudde mu mukono gwe nze nkakasiza ddala katonda yalonze na bwe twajja ku mukono kuno ndoza zalinga 28 awo twamusanga nga ye vika n'abeewo ne bamukyusa n'agenda naye bwe bamukyusa twawulira bubi nnyo nnyo kubanga yalimu ye mwami omukwata mpola awuliriza alina all qualities of a good leader azirina awuliriza akwata mpola tasalawo nga apapiriza buli kitu akikwata mpola n'obeera nti bw'ogenda omutuukako ddala nga taata nze mutuufu ŋŋamba katonda atulondedde taata ajja okusobola okutulera emyaka gyonna gy'anaatulera paka lwebanatuwa omuntu omulala nze nebaza webaza katonda manya kale amanya agange nze eri nkalubo nga nkolanga vice president wa Fathers Union Omulabilizi twagala okwebaza katonda olwakino kitutuuseeku kaakano kubanga tumaze ebbanga nga tukirindirira era twebaza katonda okwanukula essaala zaffe nga bakristaayo b'e Mukono. Omuntu ono alondeddwa ku ddaala ly'obulabirizi nze namulaba nga tukyali bavubuka nga musajja ali mu kyalo kye Namuyenje ng'ali eyo ng'omuvubuka owa bulijjo era nze namulabako nga yenywera n'ekkabisi naye era lumu twagenda okukyalayo nga bavubuka ne tubasanga ne bakuŋŋaana kwolwo ekyaliwo okwolwo olunaku olwakyala nga bavubuka kyamusanyusa nnyo era sijja balimba lwe lunaku lwe yatufuukira ddala omukristaayo omujjufu era okuva olwo n'alokoka n'atandika okuweereza katonda n'asoma obubuulizi n'agenda nga linnya amadaala gonna n'olwekyo twebaza katonda olw'okubanga busobozezza okutuuka ku ddaala lyatuuseeko ate era twebaza katonda kubanga taata waffe enkooyo oyo be baana be yatendeka ng'akyali wano be baana mu kiseera ekyo nga tuli bavubuka be baana be yabeeranga nabo nga tutendeka mu bavubuka nga tubeera naye nga batendeka mu kuweereza kale no kitusanyusizza nnyo okulaba nti abaana be nga bwe yabaleka bonna bagenze batuuka mu madaala ag'enjawulo okukola nga asobola okuweereza obulabirizi nga bwe yabuleka.